Ku nkomerero ya sabbiiti ewedde twakulaga abansambya Babies Home nga batubidde n'abaana abatamanyiddwako baabwe be baatugamba nti baali babasuseeko obungi. Muno mwe mwali n'omwana ow'emyaka 3 eyali yaweebwa eryalo Ronald Birungi eyalekebwa n'owa bodaboda ekibuye. Baali bava mu Kisenyi ng'agambye wa bodaboda nti bagenda Nyanama. Oluvannyuma lw'okulaba emboozi eno, maama w'omwana ono azuuse. Naye bale Promise nga nzaalwa y'e Rwanda agamba omwana w'okumubulako waliwo omusajja eyeefuula mukwano gwabwe eyamubabbako. Ng'ajja waka n'amunona n'amugulira sodo babindaazi ng'ebyo n'amuza. N'olunaku olw'omukaaga nga we yajja we yagenda naye teyadda naye teyamukomyawo. Naye ne batugamba oyo atera kubbira ku booda abba abantu bwe batyo ku booda. Bagamba baanoonya omwana okutuuka obwoya kubaggwa ku ntumbwe. Waliwo abaamusanga n'atugamba ali waabwe Lukunjiri. Omwana yamutwala ewaabwe. Kati sabbiiti ewedde waliwo omulabi wa Spark TV eyalaba omwana ono mu mawulire ga Gafeeyo kwe kutemya ku b'eŋŋanda ze. Laba essaala za Katonda naalindi ewange nga ndaba amawulire ga Spark kubanga njagala nnyo ebeera n'obuzaanyo obuyigiriza. Kwe kubeera ndyawo ne basoma ab'ekigo kya Nsambya nga bwe balaga abaana nga bwe babalabirira. Kwe kugenda okulaba ne ndaba omwana oyo eyali abuze n'emulaba n'enkubirirawo enduulu nti omwana wuuno. Baliko ebigambo bye balabudde eri abazadde. Kubiriza bazadde bannaffe buli muntu yenna akwagalira omwana tabeera mukwano gwa mwana wo oba tabeera mulungi gy'oli. Bano basanyukidde Spark TV. Ebazannyo Spark TV singa teyali Spark TV tetwandirabye mwana ono. Ne twebaza Nsambya Babies Home okutubeererawo n'omwana waffe paka okutuuka lwe tumulabidde. Sisita Maria Teddy Nakyanzi akulira amaka ga Nsambya Babies Home agamba bo kino kye kiruubirirwa kyabwe okukwataganya abaana bano n'eŋŋanda zaabwe. Era tukola omulimu ogw'okunoonyereza. Aba social workers babeera mu field eyo nga banoonya. Buli mwana ajja wano nga tugenda tunoonya. Ne tugendako ne ku mawulire okulaba nga tunoonyereza. Tulabe abantu b'abaana baffe wano nga balabika tubazzeeyo kubanga si kirungi kukulira mu home muno mu institution. Omwana yandibadde abeera ne bazadde be. Kyokka agamba waliwo abaana abakyabuliddwako abaabwe. Ffe batukubira buli kaseera naye nga home bw'eba ejjudde era tuba tetusobola kwongerako balala. Ate nga kumpi buli wiiki tufuna n'eggulo twafunye 2 naluli twafuna omulimu gugenda mu maaso. Mutukwatizeeko charity walk eyo ng'ogula t-shirt emitwalo 2 ekitundu ey'ekitogi. Mu bano mulimu abooluganda ababiri Kagezi Ethani Kiggwa ne muganda we Muwanguzi Hirale abalondebwa mu mwaka gwa 2022. Makindi. Nani? Ne tata. Tata ngakola muno. Kusala nviiri. Abalala ye Ibrahimu Mugabye yalondebwa Nateete, Jeke eyalondebwa mu zooni ya Soweto mu Owino. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV. Ebintu ebirala bibino